YouTube. Teriagana eri ku YouTube ya Rachel. Okay. Is on my YouTube. Okay. So muzikebere comes downloading eziri buli wamu. Yes. Tubalete tunakufunako wano Rachel twaliko naye but sometime back nga naita agenda tukiddamu. Ojja otya okuyingira TNS? Kuba luli wasemba okujja wano wajja ne Mudra ne Vianney Music mwali basatu. That Saturday twali ku TV, Sunday ne mujja wano mwenna basatu. Yeah. TNS Jeff Namumanya, I think in 2017. Okay. Like on a personal basis. Okay. I approached him Namgama so yimbabichi nangamba so kenzire nsome movie ko maso. So when I graduated last year, Namgama naye mzee wangamba atenso kemala okusoma ate akadegree nakafunyi. Nakoze na bulungi. First class upper or second class? Yeah, of course. Hey. Hey. By the way, it's on a real. Hey, that is which course? I was pursuing a bachelor's degree in social sciences. Okay. Yeah, so Nembimara. So I think they are amazed. Narabangandi, you know. Njagala lecture na mugamba nchiri konyo. Okay. So na mpa chance na ngamba let's work. Okay. Hey, wopima biwa musebo oyo manyo musumbu. Yo musumbu minzani eri meka. Abiri erimu 3rd 4th floor 5th. Newe tulitamanyia wakati. Abayizo kwa bana baza mu 20s, early 20s. Yesebo. Chirine. So Rachel, project lwache double release. Lwachi tutade double release enyimba zino mwenge ne Teriagana. Twagala okukola ekintu ekitabanga w'ekyenjawulo. Okay. Mukoze abakyala babiri. Projects bbiri. Okay. Ate ne muziteera at the same time. Okay. Twagala okubaako ekyenjawulo kyekikola. Okay. Yeah, era twakikoze. So ba producer bebani n'abawandiisi bebani ku projects zino omwenge ne Teriagana. With the Logic, producer, then maybe video, it's Jalive. Then writer, Kelio, Teriagana, then Omwenge. Gretron nila yawandiika luli olwa 6 killers. He's a good writer bambi. So tunulire tukyeyongerayo okufuna more of the two of you nga tuta projects bweziti nga tetunafuna mugenda kubuuza nawe musombi ogenda kubuuza naye beera ku mulamwa n'omulamwa gwengenda okubuuza njala kutyamu tokanga bansigende eri. So tunulire we getting more of such projects zikyajja babiri Jeff assigning oba one la mogera bogezi bi nagambye ntalo likubali abana kubonga na kudduka kubanga na kudduka Jeff signinga nature semanyi hey Rachel mamu signinga kolagana aferi wakati wa ferupi so nenga just change ule chiri wanti ali friendly kale. Okay. Ali friendly buza sebo naye nga kiri ku mulamwa oliasoke gundi the time to practice with a band, so I couldn't sing with a band. So chovala bantino nakuba ne flash. So wabanga yecha mulumanyo yandize nayogera nange kitegeera ne mugamba nti oba era yantegeke somewhere mukaka sendi nsobola okuba live kitegeera than just talking about young girls kubanga azalinga jajja wange kitegeera. So I respect him naye let him also put respect on my name. Atakulekera tomulekera don't play with names. Yeah, I respect him, but let him respect me too. Because at least yandi mbuziza rach abatokoze eki okubye live omuntu yennanga mukulu Okay. Because kumyaka gye mungambi jali yandi badde ambuza aba why didn't you do live ng'abalala bakubiza eki bakoze live. And it's not only me that did flash nakola ne Ray okitegeera. So abanga abukidde nze yebale kumpa platform ye nakoze na bulungi. First class upper or second class? Yeah, of course. Hey. By the way, it's on a real. Hey, that is which course? I was pursuing a bachelor's degree in social sciences. Okay. Yeah, so Nembimara. So I think they are amazed. Narabangandi, njagala lecture na mugamba nchiri konyo. Okay. So na mpa chance na ngamba let's work.
Okay. Yeah. Ekibuzo kyenyini kidda Rachel side yo. Abantu bakulabye nga bamanyi manager Trace wali kuva nti wava ku management ezasookawo n'ogatta n'okola ne manager Trace. Abantu ate balaba brand eriko nnyo TNS ne project kuva kuba 6 killers ne tudda ku 3 simanyi oba kati tuli ku 2. Tuli ku 2. So ojooja batukirazi kijja kitya okubanga Jeff akwatagana nyina muba mukola nnyo projects nga ziri under TNS. Tuli affiliated. Okay. Tuli affiliated to him. Enkolagana yaffe naye. Okay. So ekitegeeza waliwo ebibagatta in case oyagala kola solo project ozikola. Osobola ozikola. Okay. So of course bw'oli affiliated ku muntu still aba alina okumanya ekitegeera. Okay. Yeah. Ba 6 killers ani yaleeta ekirowoozo Jeff? Jeff. Mu deal eyo. Yakireeta ya. Olulimbe alufuna nakamanja ateekako abakyala 6. Okay. Already abayina. Okay. Fena natucontactinga. Netusalako ku studio. Then projects zino zenda ebbiri muli babiri batemye ku bantu oba balaba simanyi nnyo okolagana naye nabali abantu abalala singa kumanya yange. So projects zaaliwo in fact omwenge gwe twasooka okukola hoteri yagaana. Awo wenyini ava abantu mwayimba party ezimu ku nyimba zempulira mbwe abagenda mu kibira temumanyi gye baalaga mukuba bannammwe oba mukuba ofango ne boss owegaza n'owegaza abagenda mu kibiira babuliirawo. Tewali nomuyimba yenna gwe tukuba just twafe twagula luyimba nga lulimu part west. Waliwo ka party we bagamba mpulira omugagga akuyita naye wawulira abaana mubbala we bayimba omugagga abagenda bikola nti kati bo balina ate abo bagamba mpulira omugagga akuyita balibo balina erinnya lye bateekawo ngo nange mukusooka nga naka mukusooka nga mpulira abaana balina erinnya lye bayimba ne bateekawo n'eŋŋambo bakituufu naye nagenda okutuuka okuwuliriza nga mpulira omugagga akuyita naye eri baabaana balina erinnya lye bateekawo ate ligendawo bulungi. Yogera mwana ekyokwokya tugenda kwokya kati. So tutulire single handedly okoze nnyo ne Virota abantu batunuulire Avapeace. Lwaki Virota mayimbi abasajja wakola ne Palaso wakola oluyimba lumu Mudra wakola lumu lwaki Virota ennyimba ezisukka ebbiri? Nina limba lumu ne Virota batugamba waliwo n'endala ziri mu studio. But I would wish to because he's a free soul. Okay. Yeah, ate ndoze ngeje to same age bracket. Abanyangu ira nnyo than abantu. How old are you, Ava? Yeah. Wopima biba musebo oyo manyi omusumbu minzani erimeka abiri erimu 3rd 4th floor 5th newe tulitamanyi abayinza okuba bana bazaba mu 20s early 20s esebo kiwulire so tutulire ekyo project lwaki double release lwaki tutadde double release ennyimba zino mwenge ne teryagaana twagadde okukola ekintu ekitabangawo ekyenjawulo temukoze abakyala babiri projects 2 ate ne muziteera at the same time. Twagadde okubaako ekyenjawulo kyekikola. Era twakikoze. So baproducer be baani n'abawandiisi be baani ku projects zino omwenge ne teryagaana? Big Devil Logic, producer, then maybe ku video it's Jalive. Then writer Kelio ku teryagaana. Then omwenge Gretron nera yawandiika luli olwa 6 killers. He's a good writer bambi. So tunulire tukyeyongerayo okufuna more of the two of you nga tuta projects bweziti nga tetunafuna mugenda kubuuza nawe musumbi yogenda kubuuza naye beera ku mulamwa n'omulamwa gwengenda obuuza njala kutyamu tokanga bansikende eri so tunulire we getting more of such projects zikyajja babiri Jeff assigning oba weba wanla mwogera bwogezi bibi nagalabye ntalo oli kubali abaana kubonga nakudduka kubanga nakuyita Jeff assigninga
tetwasayininga naye kyalo ekyo simanyi. Letyo mwemusayinira enkolagana waffe eri wakati waffe Rupi. So naye nga just ekyenjawulo ekiriwo nti ali friendly kale. Okay. Ali friendly. Buuza ssebo naye nga kiri ku mulamwa. Oli asooke gundi